Omwana namugambe katambulire eno. Ekimotoka ekibadde kitwala oyiro kikutuseko munnange ate ekibiina ne kigwa esayidi eno emabira ate nga mwana mulenzi munnange ate ali ne sikini munnange naye ali sayidi eno nkugambye amazina alabikako era ng'alabiddwako wali abadde agenda mu kyalo esayidi eno bamutya Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati yogi ngenda kubeera nga ntandika munnange kansooke nkutegeezeko munnange n'akabenje kano bambi katuusewo ku wali ku ejjinja emabira munnange sayidi eno kakati nno driver alabika yendowooza munnange ateekeddwa okuba nga oba alazeewa naye nga munnange okusinziira ababaddewo bagamba nti nno bakyamunoonya driver kakati ye mwana mulenzi munnange ate gwabadde naye ye yabadde ayogera awo n'agamba bannange omwana namugambye nti nno vugira ku mukono guno ate ye n'ayita eno kakati laba obuzibu munnange wali ng'agamba nti nno ate kibaddemu oyiro wa ssente nnyingi era nga boogezako okulaba nno embeera bw'eti bw'ebadde. Omwana namugambe katambulire eno ekirako naye yawalize empaka Mwebuuza kulaba Katonda bano tebazayimira nomubawe gonja ali mu mbeera nnungi wakatuuka wano emabira ejjinja nange tannalya driver tuvuze naye bane mukula nkugambye akabenje nno nako ate muganda wange sikangu nakamu kajja ng'ate togeetegekedde munnange naye nga si birungi n'akamu esayidi eyo katubasabire ate bibeere bulungi kakati naawe kankuggyewoko kutegeezeko nti nno omuyimbi ali ne sikini era nga alabiddwako manyi mwana mulenzi ono ennaku zino babadde bamuwenja bagamba nti nno ali ne sikini ng'abuze ali ludda wa naye nga munnange amazina alabikako esayidi eno era ng'abadde ali mugenda mu kyalo nga boogezako okulaba abadde awo ku street ng'ali mu kweseetinga finally era amazina antuuka era nga boogezako okulaba akadambi ako kansooke nkakuwe ate nkomewo kaawo maaso. Bwatyo nno munnange abadde yatuuse dda mu kyalo gye bamuzaala era nga kigambibwa nti nno abadde azze okumaliriza munnange ate ennyumba ewaabwe era nga boogezako okulaba mwana mulenzi ono munnange ate ali ne sikini bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bwe nti bwe nkoze kakasa nti no vidiyo gye mpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo.